Ampuliriza omulungi, nsooka okukwebaza olw'okubeera nti otambudde nange okuviira ddala bwe twatandikira katabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku akawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Bwe tutyo twazzaako akatabo kaffe akamanyiddwa nga Nkyalira Walumbe Ttanda akawandiikibwa Joram Sunda Kaddu, ne tugoberezaako akatabo kaffe akamanyiddwa nga Kikonyogo akawandiikibwa Kiwanuka Musisi. Na bwe kityo jjoli abalamu wano we tufundikiridde akatabo kaffe Omuzimu gwa Kasooba nga nako kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Ne ngamba ku mulundi guno nzikiriza nyanjuleyo ku muwandiisi omupya ate nga naye munyuvu nga bwe tuzze tulaba. Okusookera ddala bangi bulijjo beebuuza ku byafaayo oba ku bimu ku bikwatagana ku musomi waabwe. Ne ngamba kantwale omukisa guno mbeeyanjulire era okugezaako okuwa ekifaananyi ekitonotono ku musomi wo. Amannya ye Joram Mugume Abdurrahman nga yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa mukaaga mu mwaka gwa 1995. Yakulira mu bitundu by'e Makindye era bw'atyo omusomo ogusooka n'agutandikira ku ssomero erya Military Police Primary School, eyo gye yawangulira ebbaluwa ya Primary Leaving Examination mu mwaka gwa 2008. Era bw'atyo yabeera nga ye muyizi yanywa mu bannaakendo mu kusaza ebitabo mwaka ogwo gwa 2008, bw'atyo n'abeera nga yeegatta ku ssomero lya Star Senior School erisangibwa ejjeza ku lw'Emityana, era eno gye yakolera ekyewuunyisa eky'okubeera nti yasalawo okukola litulika mu Lungereza oba literature mu English, ate n'asuula subject y'olulimi Oluganda, buli omu gye yali alaba nti agikolera ddala bulungi nnyo. Bw'atyo yafuuka omuyizi yekka eyakiikirira essomero lye mu kibuuzo kya litulika mu Lungereza mu mwaka gwa 2014 ku mutendera gwa A-level. Newankubadde teyasobola kutwala Luganda ku ddaala erya Senior 3 okweyongerayo waggulu, tekyamulobera kubeera ng'ayambako ku bayizi banne abaali bakyakola olulimi Oluganda mu kubeera ng'abasomera obutabo Omwali Kirimutto, G'osusse Emmwanyi, Tokiya Ng'ong'ento n'obulala obwali ku mutendera gwa A-level. Ampuliriza omulungi, oluvannyuma lw'okukitegeera nti omusomi wo y'omu kwabo abanyankola abaasalawo, nzikiriza twolekere akatabo kaffe akapya akamanyiddwa nga Ssanyu Teribeerera. Akatabo kano kawandiikibwa mukadde waffe amanyiddwa nga Solomon Mpalanyi era ne kabeera nga kaafulumizibwa ekitongole kya East African Literature Bureau mu Nairobi, Kampala ne Dar es Salaam. Nkwaniriza mu sola yaffe egguddewo akatabo Ekyalo Bubebbere. Lugaba mugerengetanya era wa ttendo ate wa magero mu byonna by'akola. Ekyalo Bubebbere kye kyali ekimu ku ebyo Namugereka bye yakola. Ekyalo ekyo yakitondeka ku lubalama lw'ennyanja ennene eyayitibwanga Nkuute, eyali eremye abantu bonna okutuuka gy'ekoma yadde okugyetooloola mu biseera ebyo. Bwe wavanga ku ludda lw'ennyanja amaaso wagazzanga ku kibira gaggadde ekyetoolera ddala Bubebbere yenna okumumalayo. Newankubadde ng'ab'oku Bubebbere baasensera nnyo ekibira ekyo kiwuuna, tebaasobola kukitambula kukigguka ludda. Bwe kityo Bubebbere ne kiba kyalo ekyekusifu era ekyesudde ennyo okuva ku bitundu by'ensi ebirala. Abantu olw'obutaasobolanga kusomoka nnyanja wadde okusomoka ekibira, kyebaava ekyalo kyabwe bakikazaako erinnya erya Bubebbere nga balijja ku njogera egamba nti komekkome ng'eridde e Bubebbere, so ng'okusooka baakiyitanga Nseera. Ekyalo kyali kifumbekedde abantu era nga bakirimye okukiziguliza. Ekintu ekikulu ekyali ku Bubebbere ekitasangika ku byalo birala bye by'obugagga ebingi ennyo. Walingawo akasozi akaaliko amayinja amanene gasinziggu omwabanga ensulo ez'omwenge omukaatuufu. Ogwo nno tegwaggwanga omwo
bw'oyagalanga okunywako ng'olinnyalinnya kasozi ng'omirako naye kyokka nga toleeta koka. Ensiko teyabangako lukomera nti oba wano wagundi, wabula omuntu we yalabanga aweereere ng'alima. Kale nno abantu baako naddala abaabeeranga eno ku lubalama lw'ennyanja ne baba n'ennimiro ez'obunaayira nnyingi. Ate bo abaalinga okumpi n'ekibira ne baba n'ensuku ennyiimu ez'ekitalo. Ku kyalo ekyali kigudde akaleka kityo kwe nazaalibwa era kwe nakulira. Amaka g'abakadde bange gaali kumpi n'ekibira era ng'okuva ewaffe okutuuka embuga nga wali Kinnya na Mpindi. Jjajjange omukazi twalaba gwe saalabako mbu bwe yali anaatera okufa n'agamba kitange nti, "Omwana ali mu nda oyo mulenzi era bw'azaalibwanga omutuumanga Munaku, erinnya lya jjajjaawe yafiira mu lutabaalo." Bwe ntyo bwe natuumibwa erinnya nga nkyali mu nda ya nnyabo. Mu buto bwange nalina ab'emikwano bangi be nazannyanga nabo, naye bwe nagendanga nga nsuumuuka bangi ne njawukana nabo. Naye mu kiseera eky'obuvubuka mwe nafunira ab'emikwano enfiirabulago babiri be neeyabizanga era bwe twesiganga nange ennyo. Mukwano gwange omulenzi yayitibwanga Katali, eyali mutabani wa mulirwana waffe. Ono nno bwe twakolanga buli kantu era bwe twapekukanga ku kyalo okukyebungulula. Emirundi mingi musajja wattu baamukanuliranga amaaso ewaabwe ne bamuvuma olw'okusalika kwe twasalikanga ku kyalo nga bamugamba mbu ye yali andalusizza okuntambuza ekyalo kyonna. So nno bambi baamulanganga bwemage kubanga nange mu kutambula n'okugenda nga nnambula abammanyi nga ngwa matu. Ow'omukwano omulala yali omuwala Nyeenya, muwala w'omusajja Mukene. Ono nno newankubadde nga nayagalanga nnyo okuba naye era n'okunkyaliranga, kyali kizibu ddala okukikola olwatu olw'omuziziko omunene ogwatuli wakati ogwa kitaawe ate asalikangako musale. Okulabagana kwaffe kwabanga kwa bubba era okugenda ewaabwe nga kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Mukene olw'okuba omukambwe, omujoozi era omuyombi, ab'oku kyalo baali baamutuumya embuga ya Ssalambwa, Buyembe bwa Kkovu ne Nabamba. Mukene yajooga basajja banne n'akamala. Yagendanga n'alumba musajja munne n'asowola enjola y'essubi ku nju ye n'agisuula awo mu mulyango ne yeetambulira nga bw'agenda afuuwa eŋŋombe ye nga tewali ayinza kumwaŋŋanga. Obukambwe bwa Mukene tebwakoma ku bwebweru bwokka naye ne kubeeka. Omusajja yalina ettama nga bw'aboggola gy'obeera nti empologoma eyimye ku lusebenju n'eyana, anti n'obuleku nga bujula okuwanuka ku kibanyi okugwa wansi. Abakazi bagumiikiriza, baka Mukene baali bafumbo ddala. Emirundi mingi yagendanga n'abatigomya, n'olaba bwe babutaabutana nga balinga abaana abato mu maaso ge. Ampuliriza omulungi, nga bwe bagamba nti akwata empola atuuka wala, Nawolovu yatuuka ku kibuga. Nzikiriza naffe tukakwata empola mpola mu ngeri ya kukava kumukumu ng'ali akatogo, osanga bwe tunaakajjamu omulaka. Akuume atakumira mpeera.